Sir Edward Frederick William David Walugembe Muteesa Muteesa owokubiri yali kabaka wa Buganda okuva mu mwaka 1939 okutuusa luyajja omukono mu ngabo mu mwaka 1969 era nga yali kabaka wa Buganda owasatu mu abataano. Muteesa ng'ojjeko kutula ku Namulondo ku myaka emito ddala 15 kyokka yayingira mu byafaayo nga Munnayuganda eyasooka okufuga eggwanga lino Uganda wakati w'omwaka 1962 ne 1966 olwo Kawenkene Obote yali munywanyi we n'amusindikira abasibira mu bbwa boyinza okuyita bankuyege Tete Assabo ne bamutwala Kirinnya Mutikka yogayoga Bungereza gyekisiza omukono mu ngeri gy'essagala okwogerako okwewala okwenyamiza abataaliwo. Kyokka newankubadde afugira ebbanga ttono ddala yaliko ebyafa by'otayinza kugeraageranya n'abakulembeze kati baliwo newankubadde waliwo abafuba okulaba nga babituulira. Okunafuya kuno okufebya Muteesa guludde ebbanga nga mulimu gw'abantu abamu olaba ne Kawenkene Obote bwe yawamba obuyinza yafuba okulaba nga buli katambi konna ak'ebigambo oba k'ebifaananyi ebyali ku TV ne Radio Uganda bisangulwa era byerabirwe. Kino kinnyonnyola lwaki si kyangu nnyo okuzuula ebikwata ku Muteesa. Wabula newankubadde byakuwamma kambeeko byenkulaga okujja ekifaananyi kituufu ekya Kabaka Muteesa abamu gwe bayita King Freddy. Sir Edward Muteesa yali musajja ayagala ennyo obumu mu ggwanga lye ky'oyinza okuyita National Unity. Bwe kitaba kino kiki kyandimuleetedde okugatta ekibiina ekyali eky'Abaganda bokka Kikabaka yekka ne UPC okusinga era tunuulidde nnyo kyakugatta maanyi okulaba nga Uganda eva mikono egy'Abazungu abali abafuzi b'amatwale mu kaseera ako. Ssekabaka Muteesa nga sirumye mu bigambo byange mwogerako nga President yali teyeefaako yekka era eyagala ennyo okulaba nga buli kitundu kirooza ku nkulaakulana. Gobadde okimanyi nti mu bbanga lyambala nga ye President yalya ku musaala gwe ensimbi zonna yaziwaayo eri ekitundu ky'Ekaramoja kikulaakulane nesikakasa nti abeeno bakimanyi bw'atolaba yatuuka n'okubazimbira eddwaliro ddene ddala Moroto ku nsimbi ezize so si ez'eggwanga. Kyokera okufaayo kuti yakukomye mu Uganda mwokka Muteesa yali musaale nnyo mu kulaba nga Uganda ko ne Kenya bonna bafuna obwetwaze. Mukulemerako kuno okukazaakaza Abazungu kikyamuviirako n'okuwaŋŋangusibwa mu mwaka 1953 n'asindikibwa mu ggwanga erya Bwengereza agire ng'abeerako eyo. Kyokka era bwe yadda mu mwaka 1955 teyassa mukono yateeka omukono ku ndagaano eyamanyika ennyonge eya Buganda Agreement eya Okitoba 18 1955 eno yakola ng'omubumbira n'amakula okwatandika enjogereziganya ezaatuusa Uganda ku bwetwaze ffenna mwe tweyagalira mu kaseera kano. Olwokuba yali muyigiriza ekimala mu ndagaano eno yafuba okulaba nga mulimu akawaayiro akagamba nti mu Uganda temujja kukolebwamu nkyukakyuka mu ssemateeka okutuusa mu mwaka 1961 olwo ssemateeka n'alyoka akyusibwa mu Maashi 1961 Uganda neefuna obwetwaze mu Okitoba 9 1962. Ssekabaka Muteesa bwali ng'akyali mu buwaŋŋanguse wakati w'omwaka 1953 ne 1955 mbu yasisinkana Ignatius Musaazi Kangave. Kale bwe yadda mu Uganda